Emivuyo egyabadde mu kamyuufu ak'ekibiina kya National Resistance Movement akakubiddwa mu Lwokuna lwa Ssabbiiti gye twakakuba emabega gikyayogeza bangi obwama n'abawagizi ab'ekibiina kino mu bitundu by'e Lugazi be bamu ku bakukkuluma. Mu disitulikiti munisipaali y'e Lugazi gy'esangibwa akulira eby'okulonda mu kibiina ki NRM Peter Sserwadda yalangirira Isaac Mulindo Sozi eyafuna obululu 831 n'addirirwa munnamateeka Ssaalongo Richard Ssenteza n'obululu 7,259 kyokka yaddirwa Tomusange Bill eyafuna obululu 1,100 awasemakula Fitas n'afuna obululu 99. Wabula abamu ku bawagizi ba Ssaalongo Richard Ssenteza eyakwata ekifo ekyokubiri n'obululu 7,259 bakukkuluma nga bagamba enguzi okweyagaliza n'abakulembeze abamu okwenyigira mu mivuyo byalemesa omuntu waabwe okuwangula. Olangirira otugulire nti akalulu ka NRM kaba kakutunda kubanga we batugamba nti no omusajja ate talina ssente mwe bawangudde lwa ssente kabisa ne sezi bakolanga wano ziwera sawa nga 5 kusawa envanyuma baleese empapula endala teziriko na stamp ne batugamba nti Sozi alidde akalulu. Bano baagala akulira ebyokulonda mu kibiina ki NRM Tanga okuvaayo abeeko kyakola. Bakabafe gye muli ku secretariat muvayo mutuyamba akalu ka Lugazi municipality kaganye akaba area member of parliament akalu Lugazi municipality kaganye Lugazi alizaininge mu mirembe kubanga tugenda kukubaka ebipande tugenda bitimba Lugazi yonna. Ssaalongo Richard Ssenteza asabye abawagizi okukkakkana era n'awakanya ebyogerwa nti yatonze akalulu ke ng'essaawa yonna baakulangirira ekiddako. Mwabirabye naye abasobola okusoma feesi z'abantu osobola okulaba feesi kyezaali zitegeeza ono yatuwambagira bw'ati ng'era bwe mwabiraba so ngenda kubategeeza mu bujjuvu ennaku z'omwezi 26. Ate yo mu disitulikiti ey'e Kasese waliwo abawagizi b'ekibiina ki NRM abalumbye afisi ez'ekibiina nga baagala okuddamu okubala obululu obwakubiddwa bwe babadde balonda abaana abakwatira bendera ku kifo ky'omubaka omukyala okuli Kabuga Marilyn, Ithungu Sarah ne Kabuga Maclean. Bannakibiina kino okuli Mikidada Bwambale John bagamba baagala okubala obululu kuddibwemu oba akulira ebyokulonda mu NRM e Kasese awummuzibwe. Twakalonda bulungi ne tugayita bulungi ffe ekituleese wano kwe kuddamu akalulu ne bakabala bulungi bwe munaaba nga tiwaliwo okubala akalulu kano teri kulonda muntu mulala. Ye Kabuga Margaret nga yabadde agenti wa Kabuga Marilyn agamba akalulu kano kabaddemu emivuyo mingi. Tuwangula bulungi naye ebintu ne babikyanga mu maaso tubadde tusaba gavumenti etuyambe ejje twogerere bakomyewo omwana waffe kakoome ebimu. Bano baasanze y'afiisi ya ssentebe waabwe avunaanyizibwa ku byokulonda e Kasese ng'eggaddwa era bwe batyo basazeewo okwolekera amaka ge wabula poliisi ebalemesezza. Eno omuduumizi wa poliisi SP Hassan Mumire ategeezezza nga ye bakitegeddeko nti waliwo bannakigwanyize abadde beegasse ku bantu bano nga baagala kukola fujjo. So we are not going to allow that. Other people are joining you who are stealing what? Our people. So let us not inconvenience other road users. Let us not convenience other people on their lawful businesses. Tugezezzaako okunoonya ssente abayogerwako wabula essimu ye ebadde teriiko wabula yo poliisi ebadde ekyagenda mu maaso n'okukkakkanya abadde baagala okwekalakaasa. N'abakulembeze b'eddiini baliko amagezi ge bawadde bannakibiina ki NRM abaawangudde akalulu akakubiddwa era abagenda okuweebwa kaadi nga bano bakulembeddwamu omusumba w'obusumba bw'e Lugazi mu disitulikiti y'e Mbarara. Kiina kalulu ka genero buli omwe n'ateekwa kwakira mugenzi we ako buli omwe n'amulitenga abatakuhagiire tokuteeka kubanga noteeka kubigurira ennyo gy'omuka yawe kandi okaza n'omu maka gaabo okavuga n'okabaramusya mukakirana. Ono asabye bannabyabufuzi obuteerabira bintu bye basuubiza abalonzi nga batuusa mu yafeesi zaabwe. Yitu egi n'emwe kandi twena tukorrako ku moto yitu erikugamba for God and my country utiine kushorora akaboko okushorora n'owabaganisamo abantu hamwe n'ihanga ryitu. Negye buli eno waliwo bannakibiina ki NRM bangi abakyagenda mu maaso n'okulaga obutali matyo bwabwe era beeyiwa ku kitebe eky'ekibiina kyabwe ekisangibwa ku luguudo kya Ddondo wano mu Kampala okufuna okuddibwamu n'okuyambibwa.